Omubaka wa Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammad Mwanga Kivumbi ne banne abalala 24 bwe bavunaanibwa emisango egyekuusa ku gy'obutujju bakomezeddwawo mu kkooti e Butambala. Omulamuzi Deogracius Ssejjemba ali mu mitambo egy'omusango guno asabye oludda lw'abasibe okuteekayo buli kye bamanyi ekikwata ku musango guno. Abantu okuli ab'eŋŋanda z'abasibe balemeseddwa okutuuka ku kkooti ng'era kino bannamateeka babavunaanwa bakyemulugunyizaako mu kkooti era bano nga bakulembeddwamu Medal Lubega Sseggona basabye omulamuzi alagire ebitongole ebikuuma ddembe okukomya ekyokutangira ab'eŋŋanda awamu n'abawagizi b'omubaka Mwanga Kivumbi okutuuka ku kkooti omuntu waabwe n'abalala bwe bavunaanibwa nga baleetebwa. Yamaze okwogera ebigambo ebyo tulabye ekibadde wano ng'abali mu kwaza mmotoka nga basalawo ani ajja mu kkooti n'ani atajja. Alina nsonga gye bawa abula kutusibira ku kkooti tubabuuza nsonga ki tebayina. Oda yavudde wa RDC nasira lya RDC. Okuba erikirira ebikolwa ku kkooti bati batugenda okugenda ku kkooti. Tusibidde ku kkooti batuganye okugenda okulaba omubaka waffe. Obulumi bwe tulina okutugaana okugenda okuwulira emisango egivunaanwa omubaka waffe Mwanga Kivumbi Muhammad. Batuganye okuserengetayo tuli mu mudumu gwa minigi egitukuumye ya Rabbi Mungu atusaasire. Honorable alina musango guyazza amulangira bwerere. Omulamuzi waakyo akkiriziganyiza n'okusaba kwa bannamateeka bano era n'alagira nti olutuulo olwa kkooti oluddako ab'eŋŋanda z'abasibe balekebwe batuuke ku kkooti era balabe n'abantu baabwe. Bannamateeka babavunaanwa era basabye omulamuzi alagire omuwabi wa gavumenti ayanguyeko okunoonyereza ku musango guno gusobole okutandika okuwulirwa. Kunoonyereza bannaffe bagamba bo balina kukolera mu myezi 6 ekisooka egitali mu tteeka kubanga etteeka libaga myezi 6 okuweereza omuntu omuwozesa mu kkooti enkulu naye terigamba nti myezi 6 gy'olina okutwala ng'onoonyereza. Ekyamazima abagezi tebavunaana nga tebannaba kunoonyereza. Ye omuwabi wa gavumenti mu kwogera ku nsonga y'ab'eŋŋanda z'abasibe okubanga bagaanibwa okutuuka ku kkooti ategeezezza nti bo tebakimanyiiko kyokka n'agamba nti bwe kiba kikolebwa kyandiba nga kyekuusa ku byakwerinda. Omulamuzi Deogracius Ssejjemba era alagidde abaana b'essomero abaakwatibwa okuli Muyinda Wilson myaka 17 ne Muwada Paul naye myaka 17 nti baggyibwe mu kkomera gye bali Ekigo batwalibwe Naggulu gye basibira abaana abato. I seem to notice that among the accused before me, there are some who appear to be below 18. These are Muyinda Wilson, accused number 4, and Mawanda Paul, number 19. It's my order based on the Children Act that they be subjected to another medical examination for purposes of verifying their respective ages. Guno gubadde mulundi gwakuna Mwanga Kivumbi ne banne nga basimbibwa amaaso g'omulamuzi Ssejjemba ku misango egy'abasomerwa gye buvuddeko omuli ogw'obutujju mwe bagambirwa okugezaako okulumba poliisi y'ekibibi okulumba ekifo ky'akakiiko ak'ebyokulonda e Butambala n'okuziba nti ekkubo eriva e Kampala okudda e Gomba ekikolwa ekigambibwa okuviirako n'emmotoka 7 okwonoonebwa wamu n'abantu 7 nti okulugulamu obulamu. Wabula bino byonna Mwanga Kivumbi ne banne babyegaana ng'era ono n'okutuusa kati akyewunya eky'okuba nga taggyibwangako sitaatimenti kyokka n'abeera ng'avunaanibwa gwa butujju. Mu ngeri emu bannamateeka b'omubaka Mwanga Kivumbi bakyemulugunya ku nsonga y'omusaayi ogw'abantu abattirwa maka g'ono e Butambala kyokka nti ng'abaakola kino tebaleetebwanga mu maaso g'omulamuzi. Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 31 omwezi guno ng'era ku olwo kkooti yakuwulira okunoonyereza we kunaaba kutuuse. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.